Omwagalwa wasuze otya? Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga atukuumye ate n'atuwa omulundi omulala oba n'atuwa ekiseera okubeera nga twongera okusabira abaana baffe ennaku zino 31. Olunaku olwa jjo ku day 15 twayiga ku kisa ekigenze ewala, ekisa nga Mukama waffe bw'akigaba naffe nga twetaaga okusaba Mukama ayambe abaana baffe babeere ab'ekisa. Olwaleero day 16 twebaza Mukama Katonda kubanga tugenda kuyiga ku mirembe. Omwagalwa, ensi ng'enoonyezza emirembe. Abantu bakola byonna bye bakola, ebibi n'ebirungi, ebimu nga babikola nga bategedde oba nga bagenderedde, naye n'ebirala nga tebagenderedde. Naye nga lwaki? Kubanga banoonya emirembe. Mu nsi eno ey'ekibi, mu nsi eno ekaddiye, ddala omuntu ayinza okufuna emirembe? Ka tulabe Mukama waffe bw'atugamba. Mukama n'olwaleero tujja mu maaso go nga tusabira abaana baffe. Mukama babeere n'emirembe. Mu nsi eno embi, Mukama abaana baffe babeere n'emirembe. Obateeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Peace, emirembe. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo kya Isaaya essuula 26 olunyiriri olwokusatu. Isaaya agamba atya? You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ale mu Luganda agamba atya? Agamba onoomukuumanga mu mirembe gyo oyo alowooleza mu ggwe kubanga akwesiga. Omwagalwa, engeri yokka ey'okufunamu emirembe mu nsi eno kwe kwesiga Mukama Katonda. Lwaki okwesiga Mukama Katonda? Kubanga y'atugamba nti mu buli mbeera yonna gye tuyitamu, embeera eyo agiraba era ng'agimanyi. Maama White alina quotation gy'agamba nti Katonda alaba embeera ng'agitunuulira gy'eggweera. Ffe olw'okubanga tuli bantu era nga tulinako okumanya kwaffe kulinako we kukoma, bingi bye tutategeera, bingi bye tutamanya wa gye binaggweera. Naye Mukama waffe amanyi enkomerero, amanyi entandikwa, amanyi wakati awo binaabeera bitya. Oyo gwe tulina okwesiga. Era bwe tumwesiga ne wakati mu bitawaanya obwongo, ne wakati mu bitawaanya obulamu, tusigala nga tugamba Mukama embeera eno ggwe ogimanyi. Kati bwe tumusaba nga tumwesiga, olwo nno n'atuwa emirembe gye n'agamba nti emirembe gyange mbawa, so si ng'ensi bw'egaba, naye kubanga nze mmanyi ebintu byonna nga bikola ki? Nga bwe biriba. Mu kitabo waliwo ekitabo kya devotion ekyerimu daily devotions ekyawandiikibwa Maama White, kirina omutwe gugamba nti My Life Today. Naye waliwo akatundu ke baali koogera ku perfect peace, Maama White ng'agezaako okunnyonnyola perfect peace, emirembe gituukiridde kye kubanga Isaaya agambye you keep him in perfect peace, emirembe gituukiridde. Maama White agamba atya? There are many whose hearts are aching under a load of care because they seek to reach the world's standards. Omwagalwa, ekituggyako emirembe oba ekiggyeko abantu mu kacyo kano emirembe gyabwe, kubanga baagala okutuukana n'omutindo gw'ensi, baagala okutambula ng'ensi bw'ekola ki? Bw'etambula. Omwana ayinza okujja ewaka, maama nange ngulira kano akamotoka, oba akamugulira akamotoka olw'okubanga alabye baana banne ate baleeseeyo akanyonyi era n'akomawo n'enkya, maama nange ngulira ennyonyi. Kaakati n'omwana n'aba ng'ayagala kutambulira ku ntoli oba ku standard ezo z'alaba, ebyo by'alaba abalala bakutte, maama nange ngulira PlayStation n'ebintu ebiringa ebyo. Kwegamba n'aba ng'ayagala atambule ng'abalala bwe bakola ki? Bwe batambula. Kaakati abantu twemazeeko emirembe kubanga naffe abaana ba Katonda abamanyi nti nno
katonda waffe waliwo ebyo byatwala ng'ebikulu ne tuba nga naffe twetadde ku levo ez'abantu b'ensi nga tumalidde ebirowoozo byaffe tweraliikiridde olw'ebintu ebitaliimu. Mukama akuwadde, olinawo kko ky'oyambala naye olw'okuba nga olaba waliwo neighbour, waliwo owooluganda akyusa enkya n'eggulo, naawe n'owulira ng'oyagala okyuse ne weemalako emirembe, ekyo nno si kirungi. Kaakati n'abaana baffe kye kimu, abaana baffe abato, abaana abavubuse, abaana abakulu ali mu maka naye ng'omutima gwe mu mutima talina mirembe wadde. Lwaki? Kubanga ayagala okwegeraageranya n'abaana ab'ensi, ayagala okwegeraageranya n'abantu ab'ensi. Omwagalwa, tusabire abaana baffe, Mukama abawe emirembe, bamanye nti ffe wano mu nsi twetaaga bintu just bitubeezaawokko, tetuli baakuno, ffe kuno tuli bagenyi. Ewaka waffe oba amaka gaffe gali mu ggulu. Kale embeera yonna Mukama gy'abatuwadde nga tusobola okubeerawo mu ngeri ennyangu ne tuba nga twetuusaako ebyo ebiyamba obulamu bwaffe okgenda mu maaso, ne tuba nga tuyinza okuwagira omulimu gwa Katonda ebyo bye twetaaga. Naye okwo okuvaabira ebintu ebingi, okulowooza nti buli muntu alina okwekuumirako, buli kimu kyonna kyange kyange, ogwo omutima gwa kwerowoozaako era mpisa ya Setaani, era gye biggweera ng'emirembe gikoze eki? Gikuweddeko. Naye Mukama atuyambe. Era essaala yaffe ebeere nti Dear Lord, may you make my children to make every effort to do what leads to peace. Nti abaana baffe Mukama bakole kyonna ekisoboka okulaba nga batambulira mu mirembe egyo Mukama Katonda waffe gy'ogaba. Era nga Isaaya yatugambye nti Mukama agenda kukuuma oyo amwesiga, amulowoozaako, agenda kumuwa emirembe. Emirembe egyo tugisaba, gye nsaba Mukama akuwe mu mutima gwo nga ggwe omuzadde, ate Mukama agiwe n'abaana baffe bakkirize embeera Mukama gy'abawadde, naye wabula obwesige bwabwe babuteeke mu ye, kubanga bwe weesiga ye togenda kubeera disappointed. Bwe weesiga Mukama oba n'essuubi, bwe weesiga Mukama ogenda kufuna emirembe, ogenda kukkakkana. Mukama bannange atuwa omukisa nga tusabira abaana baffe okufuna emirembe Mukama waffe Yesu Kristo gy'agaba. Katusabe. Mukama tusaba owa abaana baffe emirembe mu nsi eno ejjudde emitawaana, ejjudde ebyeraliikiriza. Abaana baffe tubasabira bakwesige obawe emirembe. Tukwebaza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.